Sendi yagobye gundi but Sendi si yamugobye omuntu omutuufu owokunenya Kasuku Kasuku ye yagobye oli Kasuku ye nyini chano ye Kasuku ani gwosiriwaza na ndi musirunze nzo bontulira bote onanga omusiru kakati but Kasuku is a smart chap si musiru ate Kasuku aweyinga okufiirwa Sendi ofiirwa ono omuwala oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda Eddy Sendi abadde nnyo mawulire tujasooka ku kya kanso Namutebi yafuumulwa ku Talk and Talk show. I had an interview with her. Chimpulikikira no bubi nti yafuumulwa saagala kiwulikike bwe kito nti yafuumulwa kale yawummuzibwa whatever omanyi si birungi era mu bulamu bwo bw'olabanga nga bagenda kugo bakobe maid ewaka n'owulira ku lugambo oluli mu kisenge omukozi ono tumugole ati tumugoba kati gwe weegobe baswazi obalekera ekipapula awo gobagambye I have resigned ojjeko ne copy wali I was not terminated but I resigned. I couldn't stand them. They are so stupid. Kumbe now they wouldn't stand. Yeah, they wouldn't stand. So kobenga okola ku mulimu ki wegobe mangu ove ku mulimu ogw'ekikulu ekyo nga kiwundu tekinasamba ddagala akati first of all sagala kusaasira mukyalo oyo kanso kubanga tali ku level esaasirwa ali okay she's fine she's very fine omanyi sometimes tugenda twerimba nti we need some things yet we just want them you get my point you know there are things that olumuntuloza nti ebintu byetaaga naye nga tubyagala yes era abantu tebaawula nnyo abantu baffe mu Uganda oba mu nkola ey'obuntu abantu bangi bagwa mu katega ako ak'obutamanya kiki kye yeetaaga ne kyayagala kati jjukira want zishininga nnyo want eshininga nnyo kati overshadowinga need kati gwe noloza nti want gye weetaaga kumbe need kyekikulu kubanga what you need you cannot do without kyokka ate what you want you can do without okitegere bulungi kakati olumu awo oluusi wetuviira ku mulamwa ebintu byetwagala ennyo ne tubiwa obudde bungi osobola obeerawo n'omuwala omu nga gw'oyagala ate n'onyumirwa enseene naye okuba nti nno kijuma nnyo okulaba nti oli ow'akabina akanene wuwo n'owenyini empanvu wuwo kyokka n'oli omumpimpi wuwo owamusitukwa wuwo kakati n'obeerawo nga obyangatano buli sente z'ofuna osegede owulira oyagala omusudaani owulira oyagala omuganda owulira oyagala omusogasoga oyagala mixed blood omusudaani sifunanga mukisa naye waliwo kenalaba neŋŋamba si wabi naye sifunanga mukisa olinayo ojja owaseeko omusudaani obulamu bujja kukwanguyira tugende mu maaso sookoleke byaddala tugende mu maaso bagamba mbu batabbu kale genda mu maaso ne submission yo ati neno nayo submission ewedde eyo kale gw'omulina tugenda mu maaso era emboozi ekwajja kati banyumiza mbadde bakunyumiza baŋŋamba tebakuwa katambi kakati mbadde nkugamba nti oluusi awo wetusuulira kati mukyala kanso namulaba nga zze ekisooka
kyali kirungi kubanga twali tufune kye tuyita gender balance kusho oye kusho manyi buli show ebeerako omukyala eni engeri gyetoninga down obukaka bujjamuko you don't go so hard ku bintu naye n'oluso ne show enyini kigiyamba kuba kati omuntu bw'atandika okulaba senga baba bali mu kiseera eky'okuguliringa omukazi nga ku pano kuliko omukazi omukazi ono ne bw'abanga naye agulwirinze decision ebeekoleddwa ebeera authentic lwa nsonga oli ekyekwaso ky'okugamba mbu bali basajja banyigiriza abakazi kiba tekivuddewo kuba omukyala aba yenyigidde naye abaawo kiba kitegeeza anti kati jjukira abantu abasinga bakozesa nnyo their positions okitegedde bw'aba omumpi nti banyooma lwa bumpi bw'aba omuwanvu nti nze banyooma lwa buwanvu bw'aba omukazi nti nze banyooma lwa bukazi bw'aba omukulu nti nze banyooma lwa bukadde nze bw'aba omutoototo bw'ate nze banyooma lwa buvubuka so kati banyooma lwa myaka ekyo kiri natural kijja kiri nakyo nti abantu abasinga kyovula ffe mu Baganda tumanyi okugamba nti awali omulema tebafunyizaawo ki lunwe ojja kukola boti baka omulabye amujeregerera okitegedde bulungi so eyo bwekyo bweri naye ebigambo bingi ebyogeddwa mu wiiki eno Sendi yagobye gundi but Sendi si yamugobye omuntu omutuufu owokunenya Kasuku Kasuku ye yagobye oli Kasuku ye nyini kyano ye Kasuku but it's a panel batula it doesn't matter kati gwe ngojjano ngotandika okungamba simanyi omanyi bwe twatuddemu awo ne Mr. Nsereko ndabanga gw'obongo by'olimba ani gw'osiriwaza nawe ndi musiru nze bw'ontulira bw'otyo nawe ng'omusiru kakati but Kasuku is a smart chap si musiru ate Kasuku aweeyinga okufiirwa Sendi ofiirwa ono omuwala bw'obeera ewaka omukozi najja nze kati nali mbaddeko n'omukozi kankunyumiza sitole y'omukozi Dani mukama ate njogedde kangireke mukama Katonda naye kati era gw'omumanyi naye waliwo kyali wange agenda aleeta omukozi mu maka ge sitole ajja kunyigira jinyumye talaba yaleeta omukozi bamumuleetera naye era tewali amumanyi teri amanyina mukozi ye Dani yani by the way kati yaleeta omukozi kakati munnange nikalolina emitima tugende maaso omukozi kinyumya abantu banyumira ensi eno lwaki tubonaabona omukozi yatuuka omukozi bwe yajja ewaka ng'atiba ati kati omukozi yali atiba omukozi yali atiba naawe omukozi yali atiba uliriza nkulaga omukozi yali atiba kakati senga oba n'omukozi ng'atiba afaanana bulungi omukozi senga omukozi afuna obuzibu ne mukyalawo ontegedde who do you let go omukozi aba alina okugenda newankubadde abadde akola bulungi emirimu nga n'okutibaatiba okitegedde kyegeza kugamba nti kakati waliwo yagoba omukyala n'alekawo omukozi nedda omulabi ndowooza akoko kategedde bulungi so kyengezaako kugamba nti kakati Sendi omanyi Sendi is a bully. I don't know if you know. I don't know. No, he is. Naye he's also a very smart man. And he's open like he's open-minded man. I've met him several. Naye ne bw'oba oyogera naye
he talks ate kuga musajja mugezi kakati ye alaba ati mu mbeera eyabaddewo olukiiko lwagenze okutuula kubanga olukiiko waliwo akoozinga olukiiko kati buli omu ayogera ku lukiiko era nabo babadde boogera ku kyano nga boogera ku lukiiko yes olukiiko olwo lutuula lukuki kwevaluwinga ono atugattako ki jjukira oyo omwana kati ke yabadde atandise okwogeza obubi Sendi. Remember, Sendi is a respectable man. Kati buli lw'omuteeka mu position ey'okwogera ebigambo eby'obusungu ebyokugettinga hard on you, very aggressive, oba omukozesa bubi emirimu, oba omulabisa. Yes, in other words, oba ogenda mulabisa nti ojjayo side ye abantu gye batamanyi ogisiikula n'ogimusitulamu kakati aba agenda kutta brand eyiye as a person, a respected person. Kyokka ne kupana ajja kuba tali resourceful because akosa emotion. Yes. Kakati if you remember buli lw'owuliranga gundi agamba Kasuku agamba but Sendi already abamaze okulaga nti Sendi, that's not you. Buli Kasuku lwagenda mu ango y'okwagala okuteminga Sendi. Remember lwaki twogera ku bintu nga Kasuku live balina omusingi gwe bateereddewo abavubuka olwaleero. Remember social media eno yatandikira mu Ibulake Mukasa yali serious nti Ibulake Mukasa baleeta bakatikkiro bakozi biti chegedde they had some good shows. Exactly. Kakati abantu batandika okugamba nti omuntu asobola okulaba social media n'alabirako ebyamagezi n'alabirako Jeno Katumba wamala n'alabirako ochegeera kati ate gundi yakitadde ku level ndala nti it is a studio set. Kati tugenda tutambula tugenda kati channel ngeeyo oba platform ngeeyo tojagala mu bikuyiro, tojagalako bikuyiro. It has to be on it has to online. Be online and on point. So munkole efaanana bweti omwana ono yabadde alina ango gyavugiramu abasajja bano ng'agenda bakozesa ensobi. Ekisooka mukazi singa yabadde musajja kaleko naye mukazi. Lwaki ngamba nti mukazi? Abakazi bakwata mpola mu nsi yonna, si mu Uganda mokka. Omukazi ne bw'aba akoze ensobi, you don't get hard on them. Getting very hard on them. Era nakyo kikulabisa. Ensobi evaawo kati nekidda ku ggwe. Ekitegedo omukazi akoze ensobi naye maama ng'obutwala speed nnene. Omuyinako embeera ki oba wamukwana because ebyo bibadde biddako. Okyegedde ebyo bibadde biddako mwana badde ajja kukuba story nti Sendi yakwana omukazi n'agaana. Bye bibadde biddako. So kati Kasuku was smart enough era ze nasanyuse aveeyo. Yegwa mukubakuba ekikopo kanso kanso bamute. Kanso is too big. Asobola okukola ekintu ekirala ekisinga ku ekyo. Yeetaaga bwetazi counseling. Kanso yeetaaga muka counseling mu media. Waliwo politics wa media gwalina okutegeera. Waliwo politics mungi mu media gwalina okutegeera. Ekirala kanso wa nuupu. Kanso ayogera nga fuutu soja. Kati kanso alina okusooka otereeza ekyo nakyo. Because let me tell you, nze namulabe ku channel yo wano wennyini. Kanso muwagizi nnyo wa nuupu. Okyegedde. Kakati alinganga ayagala okubeera omukozi wa nuupu. Kanso, I am telling you from here, you are too big for nuupu. Okyegedde. That's a big statement. Yes. She's too big to work for Noob. Okyegedde. She can work for Noob, no problem. But she has to work for Noob as a by the way. Nenga alina principle
issue gyatambuza esinga kugamba obugambi nti ndi muvubuka bw'ogamba ekyo Museveni ne Museveni yaliko omuvubuka those are not issues anymore. You cannot use those as issues. Otegedde kakati ebyo bye bireeta obuzibu mutegedde. You are going to go into another discussion. Bw'osanga omukadde n'omugamba nti nze ndi muvubuka ajja kukuzzaayo akugulire naye bwe yali omuvubuka ontegedde. So you're going to waste a lot of time discussing that. Kati ekyamagezi is to understand the politics of kuba kati oyo muwala tumwetaaga. Omanyi lwaki tumwetaaga? She's a lawyer. She's very learned. Omuwulira from senga owulira ebigambo byayogera byamagezi nnyo otegedde. Kakati tulina bifunirawo ebiraga nga bituula nga bikolera community nga tebikolera kitongole otegedde nga tebiwiningira kitongole oba NRM oba NUP oba whatever it is, but nga biwiningira community oba biwiningira Uganda. You get my point? Yes, I'm getting that is where we need to go. That is where we need to go. So ensonga yaabwe ne Eddy Sendi ekisooka nze nkugamba Eddy Sendi si yamugobye Matches yamugobye ontegedde eyamugobye Kasuku otegedde Kasuku live yamugobye ontegedde kubanga ne bwe muyita Kasuku si Kasuku live. Kasuku live is the entity. Yes, is the entity. Ono ye Kasuku as a person Kasuku oliba muyita Isaac Daniel Katende gwe tuyita Kasuku. But Kasuku live is an entity ye yagobye oyo ontegedde si Eddy Sendi. It's not Eddy Sendi. Eddy Sendi, I know him as a respectable man. He just started in determination. Si yahandize ye yavuddeko Spark ontegedde yavuddeko Spark ne World War bwe yali etandika yaliko ka Spark. Ebikola byonna byaliwo esizabina jamani ebyakugenda kati ka Spark ne kajja bapapa ne ka Sparking olutalo lwamala ensi yonna otegedde. So Eddy Sendi was the Spark, but she had to go. Eddy Sendi yavaako emmandu, so but she had to go. Otegeera. So alina just nze namwagadde nnyo mweno industry asobola okuba omugaso. She's very smart. Olaba yaganye n'okwogera kuba Eddy Sendi namulabera agamba no, I'm not going to discuss individuals here. Ningamba beautiful katono muwala mugezi abawala bagezi ab'ekikula ekyo tubalina. Yes, tetubalina mu media. Oyo tolina omugeza nabo. Era alina okusandika ati okutandika kusala amagezi okufuuka kyalina okubeera. Kubanga kati bano n'abawala bagutya. Tetulina abawala bagezi mu media okulebeera. Ekyo kikubuulira. We don't have them. Betulina obamanyi. Bwenna aboogera wano ate nalo lujja kuba lutalo nabudde bwe. Okitegedde. So naye abawala bamanyi betulina. Okitegedde. Abawala betulina obamanyi. Kati if she joins the industry tulina babisoni nga akati ekya solid okijjewa ngaani. So oyo muwala gundi mukyala oyo respectfully I want to welcome her to the industry. Ajinyumiru genda maaso tokkiriza bino bichano bye bakuwa nawuliddeko abakuwa chano. Don't allow, because that will be another trap. Katego ako katego aina kuchazi wasoka akole brand toyingirira bya chano ebyo bireeta omululu because ebyo wava omululu. Hey, jukira gokola chano nze nakyangana okukola chano is because saagala kubeera compromised. Kuba chano bw'ogikola anti ebeefuuse yiyo onoonya bikola sente. It's business time. Yes. So ate kweze nsobola okujja n'empanda ebigambo bya netambula n'engenda. Gwe n'olinga nabyo. Ate gwogamba nti oyo obote ebyo bintu by'obote si byani. But now don't fall into that trap of
nkuwadde channel era nze nkuwadde channel. The issue is not about the channel. The issue is about the information that you're going to give people. Exactly. What you put on the table is the issue. Kakati gwe, you are too big. Kugambe, are you too big? One, to be chased away. For one, are you too big to work for no? It is okay supporting no in whatever way you can support. I also have where I support. Check it. Support Loop the way you can support it. Yeah. But don't become no. On take it. Yes, sir. Support it. It's okay. Support it the way you want to support it. But don't become no. Don't become a worker of no. On take it. Don't focus because check it. Then understand the idea that you are bigger than any channel. You are bigger than any institution. But you can be useful to all. On take it. Because you are bigger and smaller at the same time. Check it. You are bigger and smaller at the same time. Check it. So kati toyingirira byagira because kati ojja kutandika okulaba abantu abagala okwagala okukozesa ensobi. Munkuwadde channel ogimuwotya. Tobikkiriza ebyo bichannel. Don't allow anything. Simply stand alone on ugundi akole program nawe. Akole program ne gwakola naye, akole program ne bakasuku, akole program ne bachi, ne bani bonna kola program nabo. Teach kubanga gwanga lyetaaga omukyala afaanana nga ye. Ochege ebyo bigambo abasajja babyogedde nnyo. Kati ate omukyala bw'avaayo omuwala omuto ku level ng'amanyi amateeka, amanyi what to say, tali valuga. Because she's not. Nze namwewuunyizza kasi agamba I'm not going to discuss. Ngandaba mumutwale wadde omuwesa okukoona koona otera omutomezi nakusinga amagezi nengaba kati ono ajja kusobola kati mukole from there still mutumiddeko Council Namutebi simusisinkananga she's a very good woman. No, she is. You can see her from a distance. She handles herself very well. Very kugambe bigambo omanyi bebe kuli yatugamba tikabaka mwako oyo mwana bigambo bebe byalaze kimwala mugezi kumulembe guno si bangi kali away from there tubadde tukyali ku omukulu Eddy Sendi wetumaliriza Namutebi ate ayina gwe yakuteera squeeze. That is gravity. Wakati nga gravity Omutujju ali mu bulumi bw'okuba nti yafiiriddwa maama amole gasasana Friday nti gravity afiiriddwa maama. Then that very evening Eddy Sendi was hosted on BBS terrifying Ayafe. Webamukyaza nakola submission eya scratchings abantu abamu mu ngeri emubendala. Yagamba nti wakati nga gravity Omutujju afiiriddwa maama tageza neyeetantala okusazaamu ebivu byabadde alina agende ayimbe asobole okufuna sente ziyambeko mu nteekateeka y'okusiiba. Teyabiyimbi bamukubidde ng'agenze ng'ali mu byakivu era n'aperforming. I don't have conclusive information there. I didn't dig deep there. But afterwards, Eddy said he abadde kati nga Eddy nze simunenya okwekyo ekintu lwa nsonga bbiri. Ffe ba artist tubeera professional. Professional. Yes. Kankubuulira abantu bafa mu lunaku. Professionally kati nze nja kukuwa example very vivid. Twakolako ku show ze nakabuka emirambo ng'esatu nga nina show ku National Theatre. Emirambo giweze esatu nga njibuka ogumu gwali gwa sister wange nali mwagala nnyo yali mukyala musomesa yatufaako ebintu byakiya yatufaako yafa iziti sukaali yalina ebintu byeyafaawo sukaali babula obulwadde babutegeera a few minutes ng'agenda okufa okitegeera omulambo nagubuuka nengenda nenkola show ku National Theatre ontegedde gosi gwe gwasooka nina emirambo mingi embuuse nengenda nenkola show naye nga abantu abo baba bannumi naye nga sirina kyakukola okitegeera kakati
omuntu gwekyatya n'olwaleero omanyi kino mala kiyitamu n'olyoka okiraba yali Betty Sentamu muganda wa Bobi Wine. Taata wa Bobi Wine bw'afa twalina omuwala we bayita Betty Sentamu. Betty Sentamu muganda wa Bobi Wine twali tukola naye mu drama zaffe ezo, twali mu kitongole bali bakiyita Pride Performers Africa. Kati twalina omuzannyo ye yali kumpi main character. Basically yalina character nga eri very hard to replace nga kwe bitambulira nga tukoledde rehearsal emyezi ng'egi. Tulina short ticket twazituuze ddatu ne batubikira taata wa Bobi Wine. Ffenna ne tuwunga baabika taata wa Bobi Wine ne tuwunga ne tukkiriza tikakati kyekyo naye ne tugamba ate tiketi ze twatunze tugenda bagamba tutya. Jjukira bino ebyobwavu ne ssente temubeera nazo, muba mwatunze tiketi nga ne ssente teziriiwo. Kitegeeza tolina nago ogenda kuddiza ssente zaakoze edda mu nteekateeka, buli kimu kiwedde. Netugamba tuwedde. Beti buli omu amukubako limwani nga tetulina bwe tukugamba Beti nga kiyinza okuzitowa, oyinza okulabika ng'omutemu ne tumutunuulira bwetu, ffenna twamutunuulira mutunuulira ku Beti netugenda ntulaba netugenda netukirako netwebuzaabulizakaawo ku mufu twala tugenda nebyo nabina nga twebuzaabuza muki ekyamazima nga tukimanyi netugamba ti Beti kiwedde. Beti ng'alinnya ng'agenda oba gombe nga bagenda esho ndowooza batubikira ba lwakuna oba muzeeyo yafa lwakuna zaalina wakati ku wiiki awo sho nga ya Saturday. Ffenna tukkiriza nti kati enkya tugakukeerewo tweteketeke tulabe nga buli muntu babagamba kana onoyingira mu paati ya Beti nga buli omu agamba tugenda kikola tutya. Muli mulayini mpitirivu omuzannyo gutambulira ku Beti. Ye aliko kanyuma manyeera ali wakati mu muzannyo kubanga ffe emizannyo gyaffe tugikola funa omuntu nga yenduli pate naye kula nno ne tukakasa nti kati pate ekuze ne tukivaako ne tugamba director waffe bamutaddeyo omusajja oyo yali eyo naye bambi alinamu ebizibuzibu alayika alina mujeera ate ali wabweru waggwako, so kigambo kizibuzibu naye tumusabira Mukama ajja musumulula. Akati netubeera confused ng'ekitongole, abantu bo beesunga tujja kulaba muzannyo, tujja kulaba tiketi baziguze. Ffe twali tetusanyira butebe bukalu, twalidda twalanga emizannyo gyaffe nga tubikola. Ku sho kwennyini nga tetulinasalawo ani. Ffenna tuli awo buli omu agamba twalonda abantu basatu bagamba mujje ne costumes basatu mujje ne costumes, anaanyuma ku olwo y'anaagikola. Tutuukawo nga tuwoze, omanyi okubanga muwoze nga ffenna tetumanyi kye tugenda kukola, nga tugamba nga tugenda kuba waaki kasasiro omwereeri. Tuli mu discussion zigamba tuba tubagambe baddeyo banange kisugambe tunalabika tutya tukasolinga sho ng'abatalina amagezi tuba tuli awo kiro saawa ng'emu kitundu awo oluyimba lw'eggwanga lutandise okuba nga Beti Sentamu kwe tukuba amaaso nga taata abamuziise nga tebamuziise omulambo gyekuna nga Beti Sentamu essanyu eryali baaka stage
lyasinga essajja lyali ku stage ng'olitoyinza kukikkiriza tulina omufu era betisentamu okuba kwolonamu ekitiibwa anti nze buli omusanga anywhere muwe ekitiibwa lwakintu ekyo nze betisentamu mwagalanga betisentamu Bobi Wine mwagalanga Bobi Wine Mickey White gundi Bobi Wine ali abaganda bemanyi bayitirivu nno ne bootamanyi I know some of them I connect with them personally na yeze siwagire niyo Bobi Wine bwe tubeera wano batuli babiri bwe tusobola kukimugamba nina n'emikwano gyange egibeera ne Bobi Wine bunaku ate ne Bobi Wine akimanyi nti oyo kyali mukwano gwo naye ng'ate babeera naye olumba mayino bakubere bagamba kati ndi mu mmotoka n'omukulu wacheke kikiendelea kugamba ekisobodde kuwola waliwo kwe naweereza lumu ka vidiyo naweereza lumu ka vidiyo kaalimu era ebyo yaŋŋamba wadde okisi ka vidiyo nga subuludde ng'omukulu ali naye nje esimu gituze tuzimanyi kati nemugamba kati waliwo baweereza n'ebekisibe nedda ye yabinsaba yabinsaba nze si provoking abantu yabinsaba naye byo byali tebikwata ku Bobi Wine byali bikwata ku muntu munno nangamba kantu ako nakalabe naye kansindikire there is something I want to understand nenkamweza kati ye nakagulira mu motoka wali mu motoka naga matozi so but the idea is simple nti nze institution gye ninako obuzibu byekkiririzamu sibikkiririzaamu ate nina ensonga zange ate ensonga zange nziwa ekitiibwa kakati nabo balina byebakkiririzaamu naye nina byenzikiririzaamu asibaza tetulina lutalo era nze beti ne bwe musanga tewali lwansanga natampa akafuba sikirabangako kozi ate nga kinaba kyannaku zino yes, we've come a long way. Petwali tubaddeko mu mbeera ne tunywa kyayi omukalu waffe akimanyi okyegedde kati bino tebisobola twawula bino byakajja tebinabaza na myaka 5 okyegedde tulina history ya myaka 10 emabega okyegedde bulungi nnyo ate omuntu mu nsi yonna oteekeddwa okukkiriza nti waliwo buli kintu kiriko oteekeddwa okubaako byokkiriza nebyogaana tosobola kubanga ngo buli kijja okikkiriza no. Kali, as we are winding up, to Sembeo ne topic eno, strictly yoka, then we get out of here because I can't focus kagenze. Hajati wa haji wa hajati wa haji no mwana akumenya ukanumwana ndiwa tate hajati ali maziga mani. Olwaleero luno lwenjogererako tugenda Kigo. Twakoze enteekateeka eya gende Kigo tulabe haji. Ekyokubiri twagala kukola kitongole ekirwanirira eddembe ly'abasajja. Abasajja bangi babonaabonera mu maka naye lwakuba tebalina gye bawaabo. Kakati ffe twasazeewo nti abasajja kyekiseera abasajja bangi bajja nakwetta mu maka gaabwe. Abasajja banobye buno obuzigozigo buno bwolabalaba obuzigozigo obwo bwolaba. Basajja beeyombekedde. Osanga omusajja ng'ali omwo avuga emmotoka ye kulado n'agiteekaawo n'ayingira akaziko. N'abeera omwo bwagira n'akyaza bwagira n'agenda okaana kubaza omusajja agatabeerawo oyo kuba alina amaka agaddala naye wano abeerawo jasi kukakkanya puresha nga taleese mukazi taleese kinene n'agamba kampoyere wano so abakazi bafuukidde abasajja ekizibu naye lwakuba nti bo abakazi bo bawoggana nnyo abasajja bo basirika nnyo kati omusajja bw'asirika omukazi ye n'awoggana abantu abawa attention ki niboogera ku poliisi ng'ogeza mukazi na musajja bawuliriza nnyo omukazi okusinga omusajja kizibu nnyo okuwuliriza okulekala bamukutta obabba naye ate ne bamukwata ngabba era basobola okugamba naye lwaki abba oba bbawe tamuwa ssente bawaaliwa abaana baliwa balebalekira abasajja kati na musajja yakusulawo kati mukazi wattu anoonyeza abaana kyakulya ontegedde kakati omukazi taba muyaayi omukazi tazza musango ate tekiri mu Uganda wokka naye mu nsi yonna kyabutonde kyova olaba nti mu bayibuli abakazi tebababalanga nga babala population nga tebababala abakazi n'abaana nga tebababala lwaki
kubanga bo babeeranga birabirirwa naye kati tulina abakazi balinga abasajja be bakola emirimu tebalabirira baana waka ate bagenda mu kibuga ne bakola kakati ate omukazi wafuna mu sente n'afuuka ate naye ekizibu n'ogamba mukama ngenda kukola atya kagamba ye problem gye tulina so kati wano waliwo okugujubana n'ebintu kubanga nze mpulira mu rape ebeera scientific omukazi gwe bakutte mugende mu ddwaliro mukebere ddala bamukutte naye kati nabyo so mu mbeera efaanana bwetyo nti Haji ebintu by'okukwata bya rape ebyo bibeera scientific okyegedde ab'amateeka baveeyo bayambe kuba bigambo byogeddwa bingi bajja kumaliriza baleese ebizibu ebirala ebintu by'okukwata bibeera very scientific oli bamukebera ne balaba nti bamukutte oba tebamukutte simple what is taking too long lwaki why are we delaying bakebere bwaba Haji talina musanga ave mu kkomera ontegedde ave mu kkomera okusinga okutandika okubuzaabuza kubanga mmwe mulina bye mukweka ekyokubiri kye nazuula mmwe bannamawulire mulina okwegendereza Haji nze kati gwe saawa eno olwaleero buli story gye tulaba wano ku mpewo eba ne back story ontegedde eyo ensonga twagirabira muki mu mawulire what is the back story yes what happened before because kankubuulire twawulidde aptop oba aptop omumanyi aptop boss ng'agamba mbu baali bamuwa akakadde akole gundi akole story eyo bwe baali bakamuwa n'akagaana agikole mu ango ki yali alina kusaasanya mawulire nti Haji yakwata omukazi who approached aptop boss omukyala Haji atizuula. Those are allegations. They are allegations, but they have people. Chovora njogedde erinnya aptop because yavaayo ye kennyini aptop. Okyegedde mbu yamugamba amuwe ssente. That's what I'm trying to say. Akati aptop n'agamba omanyize saagala nnyo kubuukira bintu ebigenze ewala. Njagala nnyo okuddayo ku kinyusi wali bwabaawo rape enoonyerezebweko rape ebere proved okyegedde ate kati eyingire mu science kubanga tukyasobola kwesiga bano baana bye boogera okyegedde scientifically omuntu gwe bakutte gwe bakwata last week kisobola okulabika bulungi nnyo ne baba bakwata last year oli asobola okugamba nti wano waaliwo ABCD naddala ku mwana oyo omuto bw'atyo kati tukyasobola kwesiga baana abo nabye boogera let science prove ontegedde ekyo kiteekebwewo wali so kati tetusobola kuva ku ebyo tutandika okugamba ate ebyobugagga tetwala tugende that is all too much for us to handle kubanga tebifaanagana rape n'ebyobugagga tebifaanagana tusooke tutegeere was there rape bweba teyaliiwo now who is behind okutambuza kino akwatibwe simanyi lwaki tudiscussinga ebintu bitambudde wiiki namba and we are still here so ekyo kidde ebbali ekyokubiri nze kyenina ngambye njogera ku kyaba namawulire aptobosi yagamba nti baali bamuwa miliyoni emu bwe baali bamuwa miliyoni emu n'agamba bannange n'amugamba kanfune ku namba yaani ya Haji n'agifuna n'afuna n'ennamba yaki y'omusirikale yakwata omusango omusirikale n'agamba bintu bino bisoko birimu amatankane esoko bivemu biri akawaani bwe yamugamba ekyo n'agamba kanfune ennamba ya Haji neyekyanga n'agamba nze munveeko ebintu ebyo bintamye oba muntwala mu mawulire muntwaleyo omukazi annemeddeko mbadde manyi nti yali ayagala byabugagga muwadde ebyobugagga naye era mukazi annemeddeko oyo aputopu yagamba ebyo ontegedde bw'amala okugamba ebyo oli ashatinga lula agamba wayi akakadde sooko kakole ki okaleke aba ali awo ennaku ziizo ziyiseewo abiraba ate ku YouTube channel emu ontegedde
Could it be nti ono wa YouTube omulala ye yakwata akakadde oba obukadde okuta story eno? Because lwaki channel emu yokka yokka yeri ku side y'omukyala? Ffe tuli basajja Baganda tugamba nti ekizimba abangi we basonga lwaki gwe ekizimba we tutasonze gwe oyagala kyabikire? Oba ntegerekeka? So could it be nti kubanga kati bw'owulira laptop ng'ayogera ku ssente ye teyakola story kati ate story nefulumira ewalala ono ye yafuna because ebyo byonna bibuuzo ebirina okuddibwamu. What is the story behind? Eyaleeta story eno mu bantu yemanyi eyaleeta story eno mu bantu twagala kutuwa ku kye bayita back story. Ani connecting because gwe bw'oleeta story wano wabaawo abantu b'osooka okukubira oba oli wakkubira nti mwami Abbas agaliwo nina story yange story eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti nti aha nti ate kino kitya n'obuuza ebibuuzo ebyo n'okola investigation before okuleeta omuntu mu kamera because tomala gabaleeta buleesi olaba ffe tusooka okutula netugaba tugenda kwogera ku ki okitegedde naye kati omuntu aleese story eri humanitarian bwetyo oteeka okubanga olina proof emabega eno omuli empapula z'eddwaliro erimu offenses erimu empapula z'eddwaliro erimu poliisi gundi erimu statement ya poliisi erimu biki byonna 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 because story y'amaanyi erimu rape erimu family erimu family erimu omusajja ow'ekitiibwa nga Haji erimu Hajati erimu maina omwana tosobola kugireeta nga tirina back story. Where is the script? Kyajja kitya kino okutuuka mawulire? Ontegedde kyajja kitya okutuuka mawulire? What was the back story? Gwe gye wasinziirako gamba nti let's get in and we do this story. Nze byebibuuzo byange byokka era sikyagala kwongera kubanga kati batuvuga sipiidi batuvuze batujje eno gye twatandikira tugenze emisinde simanyi Haji yalina sente ate simanyi omukazi gye yava nedda ebyo byonna twagala bitegeera twagala kutegeera ono yaleeta story mawulire atubuulire story yajja etya full stop era gwe wasinziira ku kyokulaba nti eno story ddala yeetaagisa so si just kubanga nze laptop yekka gwe ndabirako awo nti laptop baba baali bamuwa akakadde kuditi binti naawe wagwa mu ssente gwe tewafaayo kutunula byemabega ngagamba bugambi nti kasito oleese ssente tutule tukole oli n'atandika obuzigabe bw'oba wakaabira mu kamera luli nga kati ate takyakaaba kubanga ebiriwo kati bikaabyana nnyo okusinga biri anti agumira wa omwana yawona okyegeera luli ebyamukaabya yali abyogerako bwogezi kaakati aliko ne public grill lwaki takaaba kati so oyo story bya Haji ne Hajati ekirungi ngenda kigo olwaleero bwe naavaayo nja kubaako bye nkugamba kale I will catch up with you wiki wenaabeyange egenda maaso n'okuba nti etambula singa wanaabaawo development season I think we shall be connecting mu bufu obwo mwami Obote mbeera naye ku shene manyiddwa nga the opener ebaawo buli lunaku olw'Emande essaawa 9 wano ku YouTube channel y'Agaliwo. Tubaagaliza wiiki ennungi mukole nnyo munoonye nnyo ate mufune naye nga munoonya mu making sure nti munoonya ekisingawo don't be comfortable. Kale njagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano bagamba bagenda maaso okuba nti bakusiigira langi ekizimbe kyo kyonna kyolina ng'oyagala kuba nti no kisiiga langi genda maaso n'okuba nti obakonako ku 0705 19 36 akasente mujja kubanga muteesa ekyo kye mukkiriziganyizzaako mugende maaso n'okuba nti mukola business mukadde ke kamu Engo Tours and Travel abakuleetedde package eno season yene ya Christmas tugenda kubanga nga tumalako omwaka twabaleetedde package ennungi ennyo
tukutambuza ku ssente nseko buseko tambula lambula Uganda yonna nga bw'ojagala lambula Uganda wetegereze eggwanga lyo lifaanana litya genda olabe ku bazadde bo mu kyalo genda olime ku bijja genda okole tutya fogwaffe gwakutambuza n'ogenda n'okola ebyo byonna byeyagala okukola ki tetulambuza bulambuza bantu naye tutambuza n'abantu okubatwala mu bifo ebyenjawulo ng'ewaabwe mu kyalo waliwo muyinza okubeera nga muri famire ne mugamba naye lwaki tutambulirako wamu ne tugenda ne tukkirira tulina babadereva bali very professional bavuga speedi egwanidde batambula bulungi nnyo enguudo bazimanyi so tambula nengo tours and travel ne zinga yaffe experience obulamu bwo bujja kunyumira nnyo kale abyebyo enamba 0764 55 53 3 eyo enamba yaffe 0764 55 53 3 eyo enamba bw'ogikubako oba oli direct ne bango tours and travel zinga yaffe experience abasidi omusunsu ziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli the show ebadde the opener liking a video eno. Thank you so much.